Mugamba mutya guys kansubire muri bulungi. Wamma nange kanjogere kana akasajja. Okitegeera. Nzo okwogera kana akasajja Kahiru Damani. Okitegeera. Kavuddeyo ne katwasamira nga bwe kazimba ekitebe so what? Fena tusula ku kitebe. Oba ekitebe we kyazimba bwe mwakizimba ebizibu ebyali bituluma ne biggwawo. Constituency yo gy'okulembera bwe mwazimba ekitebe ebizibu ebigiruma ne biggwawo. Busajja mmwe temutwasamira. Omanyi muyina ekizibu kimu temuyiga. Okitegeera temuyiga eva muba ovaayo n'olowooza nti gwe spiri yagwe ogenda okusobola okuyitawo n'akabuli totusinga akabuli. Okitegeera bwe tuba twagala kwambalira wano n'akabuli ffe tukusinga akabuli tosobola kuyitawo. Gwe luno olutalo lwe tulimu olw'okulwana munnansi afuna eddembe lye gwe olwagalamu ekifo. Okitegeera tosobola kusurvivinga watali muntu ate nze nsobola okusurvivinga watali gwe. Okitegeera omusajja atukulembera pulezidenti waffe asiiba kibagamba. Okitegeera tetuli bannabyabufuzi. Okitegeera tetuli kibiina kya byabufuzi wabula tuyina ekibiina ky'ebyobufuzi. Okitegeera kitegeeza gwe munnabyabufuzi tosobola kusurvivinga watali people power ate people power esobola okusurvivinga watali gwe munnabyabufuzi. Kuba people power erwana kukyusa buyinza system yonna kuyiika. Oba eyina MP oba teyina ye yagala kujjako buyinza. Eyagala kufuna ddembe lyayo. Ate gwe munnabyabufuzi weetaaga omuntu okulonda okuteekamu ekyo ekifo ky'olwana okuyingirawo. Kitegeeza oyina natukwata bulungi nnyo. Kati omu nadda wano ne mutandika otwasamira mwogeze boggo. Olwonza atayagala kifonkole ki. Gwe ayagala n'okujja okuusabamu obululu. W'oyogeredde bw'otyo n'eyo tooni. Olwonza tayeetaaga olwonza akuwa akalulu ogende mu kifo ekyo nga no ssente bakusasula ku ssente zange ez'omwoyo omusolo njogere ntya. Olumala nga bitwasamira mbwe abaana ba people power bavuma. Kati mwagala tubaddemu tutya. Nze bino byenjogera ani ansasula. Gwe okubyogerako obwogezi n'okukaka obyogera osasulwa miliyoni 4 plus. Ate tukugambako oli wano twasamira mbwe wazimba ekitebe. Ffenna tulya ku kitebe oba tusula ku kitebe. Ekitebe kye kitugulira data. Gwe tukugulira okuva ku underwear. Ne family yo ne tugigulira okuva ku bunnika mukazi wo na buli kimu. Buli kimu kye mukozesa ewammwe okuva lwe wayingira mu parliament. Munnansi akugulira okuva ku nnika. Okitegeera? Okuva ku bwana bo bakazi bo ndowooza ne bannazaala bo bonna. Ffe tubalabirira bannansi. Nze mmwe mundabirira. Gwe kiyaga gw'olabirira famire yange. Oba nze yange famire yange yeerabirira gwe. Mwakala wano tumanyira na tusiruwalirako. Mutunyigiriza ate tubagambako mutubuulire n'wetulina oboogerako. Muli basiru tubwese. Tukimanyi muli basiru naye mwekake mutegeere. Twabagamba tugenda kubasabula muve mu kkubo tuyitewo oba tujja bafoosinga mugoberere bye twagala lwampaka. Kutunyumizanga wazimba ekitebe wateekako pavers meka. Seminti busawo bumeka bwe waleeta oba omusenyu. Bitubuulire tubikuwa ogende ewampuuga muzimbe ekitebe ewampuuga. Ate buli muntu yenna eyadde emabega wampuuga ku ssaga ya mpuuga muga Katonda mugulu ogenda tuwulira kimaafiya. Toyina gy'ogenda kugenda mugende mu kibiina kya mpuuga babawe kaadi. Mujja wano mutwasamira kaadi mugenda twala za kibuli. Buli MP yenna ayagala ekifo oba oli mupyo jjabuze oba oli mukadde jangu nga bino ebigambo obimanyi nti ffe tetuli wano kusinika mannyo. Ffe tetwajja wano kubeera bavuganya abasinga amaanyi. Tetuli kibiina ky'abafuzi kyajja wano kusinga maanyi ti ffe tusinga okufuganya kanywa Musaayi Museveni era ffe ab'amaanyi si kye kyatuleeta wano. Ffe tetwajja kukaddiira mu struggle nga Besigye mbu tulwanyisa Museveni n'akaguruupu ke. Twajja kufuna ddembe lyaffe na buyinza. Mwabaagala ebifo n'abatukulembedde muba mumanyi mugenda kuzanyazanya ebyo mbuffe tubeere wano tubeere ku internet tukaddiire okwo mbu tubanja ddembe lyaffe tubanja si byebyo ebyatuleeta wano ffe twagala buyinza. Okitegeera? Mujje wano nga mukimanyi. Bw'oba toli ku mulamwa gwa kusooka kukyusa buyinza ofune ekifo muganda wange bigenda kubeerera bizibu. Bigenda kubeerera bizibu. Lwana okulaba ng'osooka kukyusa buyinza olyoka ofune ekifo ky'oyagala mu struggle. Mwagala ebifo mu struggle musasulwa ate mutandika otumanyiira nga enjogera temuyina. Olwo abatagala bifo twogere tutya. Mwebeerere mu miziina mmwe. Tujja kubavuma. Tuyina obusungu bwaffe obutumala. Sajja kitufuze kitumazeemu amagezi.